office eya leader of opposition bigenda okugwa nga yo eweereddwa sente eri mu parliament awo nga bafunye billions eza sente ziri mu nnya billions nnya obukadde 10,000 mu nagala okunzija ko list ero njagala gisomera abantu obukadde 10,000 mu 2 n'omusobyo. Esente ezo zezigenda mu office yakulira oludda oluvuganya gavumenti zivaawo ziva mu gavumenti of course gavumenti kye ya mwami Museveni mwe ziva ne zigenda mu ludda oluvuganya gavumenti. Kakati ulira bwe bazitematema obubuyabuya n'obutamanya ndwadde mbi bw'ayogera obuwumbi obuna olowooza nti bungi nnyo. Yes, bungi senga bubanga bwa muntu ssekinnoomu naye kirungi naawe ogambye nti ofiisi y'obwaloopu eyo omanyi obukulu bwayo mu ggwanga. Bw'ebanga ofiisi ya sipiika ye namba 3 mu ggwanga, ofiisi y'obwaloopu ye ofiisi namba 4. Ofiisi namba 4 bw'eba ekozesa obuwumbi 4 omwaka bwokka kitegeeza nkekkereza nnyo era singa ogiwaamu ku ggwanga mu kaseera mpawe kaaga eggwanga lisobola okuba nga liyakaayakana n'okusinga Dubai oba UAE at large. Ogenza okulaba nga bw'oyogera obuwumbi obuna tekivaayo na bulungi n'osalawo okwanamya. Njogera ku bukadde 10,000. Obukadde 10,000 bungi mu njatula era bungi nga bugenda mu maka ga muntu ssekinnoomu naye mu ofiisi ey'okuna mu ggwanga mujja n'olagira nti wuliriza ssente n'otandika okutematema n'otandika okutematema okusajjula n'okwanamya. Kankubulireyo ekintu kimu, ofiisi eyo si Ssenyonyi yagisooseemu. Simanyi nsonga lwaki ku mulembe gwa Ssenyonyi lwesoose okubalirirwa n'okufuuka ensonga. Ofiisi eyo temwagibalirira Mpuuga akyalimu, temwagibalirira ng'Okyani akyalimu, temwagibalirira nga Anti Winnie akyalimu, temwagibalirira nga Wafula Ogutu akyagirimu, temwagibalirira nga Professor Ogenga Latiga akyagirimu n'abalala bangi. Lwaki ku Ssenyonyi? Muzibula ggwanga maaso kukya bantu kyaba babeera mu ggwanga abatakimanyi nti ofiisi eyeddukanyizibwa ssente si nsimbi ŋŋanda. Bagitwalamu amakula. Zikaakati tugende mu luwalo lwange tutwale enkota za ttooke eri ofiisi eyo, tutwaleyo emmotoka eri ofiisi eyo, tutwaleyo amafuta eri ofiisi eyo. Olowooza erina kuddukanyizibwa ki bwe zibeera nga si ssente? Anti munnange ssente zino nnyingi ku ofiisi ki? Ku ofiisi ki? Era abantu bano be mwagala ozzibula amanyi akatulage ensi ekituufu. Lwaki temwagiraga ku luli kituufu? Ku luli yali teyeetaaga kulaba kituufu. Oba ku Mpuuga kyali okugenda mu ssente, ku Okyani kyali okugenda mu ssente, ku Wafula Ogutu kyali okugenda mu ssente, ku Ogenga Latigo kyali okugenda mu ssente, ku Anti Winnie kyali okugenda mu ssente, nga ku ssaawa eno lwetalina kugenda mu ssente. Ku ssaawa eno oba ku mulembe gwa Ssenyonyi kwensoose okulaba omuntu alingiriza emmotoka ya Ssenyonyi nti eriko ekigambo Ugimbo atambulira mu mmotoka ya Nakyemalira. Nakyemalira yagitundira nte za Mzee Amos Kaguta yeebake mirembe. Oba ssente ezizo gwe Munnayuganda omuyi w'omusolo bamukuumya mu mmundu za Nakyemalira ze yatundira kyoggula. Obuzibu bwe muyina temumanyi byammwe. Ebiseera ebisinga mulandukira ku bitali byammwe ate ebyali badde ebyammwe ebituufu ne mubiyitako. Nosanga omuntu nga ali comfortable akukakasa nti emmotoka y'obwaloopu ya Nakyemalira
ate enkya najja n'akugamba ne gavumenti etuleega emisolo. Oli mulalu. Ezo ssente zizo gwe munnayuganda. Ezo emmotoka zizo gwe munnayuganda. Era gwalabirira ofiisi eyo sinnakyemalira. Gwatambuza ofiisi eyo sinnakyemalira. Gwe gavumenti etegeeza gwe muntu. Gavumenti etegeeza miti. Gavumenti etegeeza binyonyi mu bbanga. Era wootali tewaba gavumenti. Gw'omuntu gwabeezaawo gavumenti, si gavumenti yebeezaawo omuntu. Kyova olaba abamu mummwe muyita abasirikale afande. Afande kitegeeza mukama wange. Omusirikale yalina oyita gwe afande. Gwe boosi w'omusirikale. Omusirikale yalina oyita gwe afande, so si ye, so si gwe kumuyita afande. Office uniform gyambala yiyo gwe wagimugulira akuweereze. Emmundu gyakutte yiyo gwe wagimugulira akuweereze. Potolo kwatambulira yiyo gwe wagigula akuweereze. Gwe afande oli servanti wo. Kyova olaba temumanyi ddembe lyammwe, temumanyi byammwe, ate oluusi nimwesanga mulandukira ne ku bitali byammwe. Ase eno twaguze mikeera ateta naawe. Naye kooli kubaaguze. Ebyammwe mubiyitako buyisi. Era bye mugabira abantu ate amaanyi mugawa balala. Waawo yagaba ate nayagala omulala atwale credit. Atambulira mu mmotoka ya nnakyemalira. Mpuuga yatambuliranga yaani? Ya Ssekyemalira. Okyani yatambuliranga mu yaani? Mmotoka zammwe, sente zammwe, bannayuganda, era ziweereza mmwe. Eyo ofiisi yokka esobola okubaweereza oba ekyabaweereza obulungi ate ku bajeti entono. Kate ekyo kye mwogedde tegendamu obuwumbi buna bokka kiyinza okundeetera okweyambulira ku nguudo senga sibaddeemu nsa. Ezo ssente ntono nnyo ku buvunaanyizibwa bwa ofiisi nnamba 4 mu ggwanga mwonyumiza obuwumbi obuna. Otuuke n'okubujja mu kaganda obumenyemenye. Njogera ku bukadde 4,000. Lediyo yammwe eyo. Kyova olaba aliwo abakozi abamu abaggyibwa ku mpewo olw'okulowooza nti bagezi basobola okwekweka ku mpewo eyo okubaako bye bajengajenga. Oyambadde entalabuusa, kyokiikiridde kinene busiraamu. Tetutamiira ffe abasiraamu, tetulya liba nedda. Orepresentinga kyawo ndowooza z'abaani b'orepresentinga. Orepresentinga oba oli mu kusiga mu ntalabuusi gijjeeko akiri, sooka ogijjeko olyoke oyogera ebyekibuyabuya.